Kanso ono lwaki tumuzeemu omulundi ogwokubiri. Kanso ono akutte akati mu ggwanga lyaffe Uganda lwakuba nti abantu abamu tetera kuteekayo omwoyo okumanya nti obulamu bwaffe buyimiridde mu ngeri esaanidde. Naye ate njagala okwebaza Katonda olunaku lwaleero nti omukulu amaze nakkiriza okujja mu studio. Tumaze ebbanga tumuwona tumukubira amasimu naye amaze nakkiriza okubeerawo okwogera ku kirwadde kino ekya kansa omumagwa n'abaana. Ssebo nsawo enjira lyafa Fresh TV. Neyanza Sebo Mutestesi. Amanya gange nze Muwanguzi Shadrack nga ndi musawo mutendeke okuva mu kibiina ekya Health Touch Uganda. Era nga omwezi gwonna oguwedde paka nakati tubadde twogera nnyo ku nsonga za kansa w'omumagwa n'abaana oba cervical cancer nga bw'okyogedde. Era nga ndi musanyufu nnyo okuba nti ate olwaleero mpeereddwa omukisa okwogerako ku kirwadde kino okuyamba abantu baffe okumanya nga mpitira ku mpewo za Fresh TV. Tusayiza okulaba ssebo nange okusanga kubadde kusika muguwa kulaba nti otuuka wano myezi kati ng'esatu tunoonya muntu omu. Naye nga twagala okugenda maaso n'ensonga nokuba nti obudde bw'adasa bwatukutte edda. Cervical cancer, kansa omumagwa n'abaana no kyeki? Kakati cervical cancer kigambo kya luzungu wabula mu lulimi olwaffe wano tetuli mu kukozesa Oluganda tumuyita kookolo ow'omumagwa n'abaana. Ekigambo ekyo kirimu ebigambo bibiri, kookolo oba cancer, then cervix oba omumagwa n'abaana. Omumagwa n'abaana gwe mulyango oguyingira mu nabaana omwana mwakulira obanga ofuluma oveno wabweru. Era abakyala bwe mubanga mugenza okuzaala omulyango ogwo gwe gweggula omwana n'ayitira omusawo bw'ajja nakukeberako wakugamba kati omumwa gwa nabaana gweggudde centimeters bwe ziti gwe gweggula gwonna awo manya nti emikisa gye gy'okuyisa omwana gijja kuba waggulu. Ate kookolo kitegeeza nti obutofaali bw'omubiri oba bwe tuyita body cells butandise okwekubisaamu oba okukula ku speed eya waggulu ennyo. Ate bufuna n'ekirala nti busobola okuva mu kifo ekimu okudda mu kifo ekirala. Buli kitundu kye eky'omubiri kirina obutofaali bwakyo obw'omubiri. Okugeza ku nnyindo kuliko obutofaali bw'oku nnyindo. Kati singa butandika okukula ennyo ku speed ya waggulu kitegeeza ennyindo egenda kugejja. Ate singa buvaawo ne butandika okugenda mu bifo ebirala ekyo nakyo kiba kigenda kuleeta obuzibu. Katugeze ne buvaawo ne bugenda mu kutu. Kitegeeza bugenda kukola ekizimba ate mu kutu okukakana nga ate tokyawulira kubanga eddoboozi ly'omukutu teriyingira. So kyekimu kyekibaawo nti omuntu asobola ku mumwa gwe ogwa nabaana okufunako obutofaali obwo obutandika okukulira ku sipiidi ya waggulu omumwa gwa nabaana ne gugejja ne gusinga ku size gye gulina okubeerako. Ate busobola n'okutandika okuvaawo ne busaasaanirako mu bitundu ebiriraanyeewo nga mu lubuto, mu nabaana munda, amagumba g'omu mugongo. Busobola n'okugendera ddala ewala nga mu kifuba ne bugenda mu mawuggwe ne bugenda mu bwongo ne walala yonna. So omuntu n'aba ng'afuna ebizibu eby'enjawulo. So omumwa kansa oba kookolo w'omumwa gwa nabaana kyekyo kyenyinza okukyogerako omuntu aliwo okukitegeera. Kati alafa Fresh TV tumaze banga togera ku kansa ono omumagwa n'abaana naye nga tubayi tufuna specifics ez'enjawulo. Naye nakoyo twagala tufune okuva eri omukugu. Bubonero ki omuntu batufuna n'amaanyi kati buno bubonero ng'egiye mbufunye nteeka obbanga kansa omumagwa n'abaana ali mu kupromptinga obanga obadde mufunye. Kakati ekyenjawulo ekiri ku kansa ono ate nga guyinza okuba ng'omukisa, oyinza okutwala ng'omukisa oba ate ekibi mu ngeri endala nti abantu basobola okuba nga ali mu kufuna kansa ono oba nga mu mubiri already mwali naye nga talina bubonero bwonna bw'afuna. Kiyinza okumutwalira emyaka 10 ku 15 nga kansa ono ali mu kukula naye nga tewaliwo bubonero kale bwanjawulo omuntu bwe yandigambye naye ono alabika kansa wa mumwa gwa nabaana. Ekyo ne kiviirako bangi okujja mu ddwaliro nga ate kansa kikeerezi nga kansa amaze okusaasaana akulidde ddala ali ku stage bwe tuyinza obutamuwonyeza ddala. Naye ate n'ekirala nti obubonero obumu obusooka obw'okujja bufaanaganamu n'obubonero obuleetebwa endwadde endala. Yes. Naye nga singa omuntu aba ng'afunye kansa w'omumwa gwa nabaana waliwo obubonero bwe ngenda okuba nga njogerako. Ekisooka engeri omukyala gy'avaamu omusaayi ekyuka. Omukyala mu butonde alina okuvaamu omusaayi wakiri omulundi gumu mu buli mwezi.
ze periods zaabwe ze bafuna eza buli mwezi abamu kibatwalira buli luvannyuma lw'ennaku 21 24 28 35 nabanga bleeding omulundi omulala naye bano abalina kansa omumwa gwa nnabaana abamu batera okuvaamu omusaayi wakati awo avudde mu nsonga azisuubira katugeze mwezi gujja naye wakati awo agenda okulaba avuddemukko otusaayisaayi abalala omusaayi guvaayo nga bava mu kikolwa ekyokwegatta omuntu talina kuvaamu musaayi nga ava mu kikolwa ekyokwegatta okujjaku kale nga abadde embeerera nga embeerera ye erugenze ku olwo naye bw'abanga si mbeerera tasuubirwa kuvaamu musaayi so bano abalina kansa omumwa gwa nnabaana ebiseera ebisinga bavaamu omusaayi kasita bava mu kikolwa ekyokwegatta olumu oyinza n'okuba oli mu kunaaba onaaba wansi eyo ate era ogenda okulaba omusaayi guli mu kuvaayo then abamu batandika okuvaamu amazzi abakyala batera okuvaamu otuzizzi naye nga tuli nomo naye kasita banga kansa wa mumwa gwa nnabaana amazzi ago geeyongera ate mubamu gayinza okuba nga engeri gye gawunyamu si ya mulembe kati kansa bw'agenda nga yeeyongera akula agenda agejja atandika n'okunyigiriza ku bitundu ebyenjawulo eby'omubiri okugeza ayinza okutandika okunyigiriza kawago nekireetera okuba nti akawago omusulo ogukagendamu tegukyasobola kuba mungi buli otugendamu tuba tulina okufuluma kuba sipeesi yako ekendedde bali mu kukanyigiriza naye osanga omuntu oyo nga buli kaseera aba afuuyisafuuyisa ate omusulo bwe gumukwata ayagala agufuuyisizeewo bw'agenda era agejja atandika okukulumisa mu kiwato muno ayinza okukulumisa ku mugongo omuntu atandika okukogga oyinza okusanga omuntu yali omunene kilo 8 ng'akoze ali mu kilo 45 olwa kansa ono emmere nga tebaagala kulya abamu bafuna olusujjasujja then okusinziira ku kifo ky'abasaasaaniddemu era osobola okufuna obubonero okusinziira ku kifo ekyo kugeza agenze mu mawuggwe osobola okutandika okuba nga tossa bulungi agenze mu bwongo asobola okutandika okukuleetera omuntu okukuluma ennyo oyinza okutandika okwesika oyinza okutandika obutalaba bulungi n'ebintu ebirala kansa nebwongo atuuka asobola okusaasaana nti mu bantu abasinga bwaba wakusaasaana kugenda wala ayitira mu musaayi kati nga bw'okimanyi nti omusaayi gusobola okuba nga ku dakiika eno gubadde mu kagere naye ate mu dakiika ezijja maaso nga gugenze gulina mu bwongo so kati bwe guba nga gusitudde kansa ono okuva wano ku mumwa gwa nnabaana waalina okubeera ne gumutwala mu bwongo ne gukulukuta ne gugenda mu bwongo gusobola okusimbako eyo emirandira kati awo n'olyoka olaba omuntu nga alina ekizimba mu mutwe tugenda okukikebera nga kiraga nti kyavudde wali kyefaanaanyiriza obutoffaali oba omumwa gwa nnabaana so ebyo byebimu ku bintu omuntu byayinza okuwulira n'ateebereza nti ayinza okuba alina kansa w'omumwa gwa nnabaana wabula sigamba nti omuntu alina kusooka kulinda kufuna bubonero obwo kubanga nga bwe ŋŋambye nti abamu asobola n'okutwalira ddala emyaka 10 ku 15 nga talina kintu kyonna kyawulira oba nga si kyanjawulo nnyo okusinziira ne byeyafunanga so naaba nga tasaayo mutima ate agenda okujja mu ddwaliro ng'embeera mbi ddala kakati oyogedde obubonero bungi naye mulimu bulinga obubiri obulinza obbankale nga bulinga obwenkizo ku bunnaabo oyogedde kabonero k'omusaayi oluusi okuyitirira naye n'okimenya bungi notugamba nti oluusi oba ng'abadde embeerera ekintu kino naye kati ensonga y'amazzi eno lwaki omukyala avaamu amazzi mu bitundu by'ekyama nga tewali nsonga yonna ebigenda mu maaso it is normal kati ebituli omubiri guliko ebituli bingi ennyindo mu kamwa mu matu then ne mu bifo ebyekyama kati bwe biba nga biyisa birina okuyisa ebimu biyisa mpewo ebirala biyisa mmere so okubiyamba okubeerawo birina okubeera nga birina otuzzi otuyitako nga mukamwa nti bw'obeera nga mukamwa temuli malusu ogenda kuyisibwa bubi akamwa kagenda kkala oyinza n'okutandika okufuna amabwa so n'amaaso kyekimu ne mu nnyindo kyekimu so kyekimu ne mu bifo ebyekyama nti olw'okuba nti waliwo engeri
ya space ate waliwo ennyama eno buli kaseera eba yeekoona oba kati okulemesa ennyama eno okwekuuba kyetuyita friction waba walina okubaawo engeri y'otuzzi so kiyambako waliwo mu luzungu kyetuyita okubeera moist oba lubrication ne waba nga tali lubrication eyinza okujjamu katugeze nga bagenda mu kikolwa ekyokwegatta naye waliwo okubeera nti tebirina kwekuuba kale okukola muliro ogwo oba bbugumu eryo eriva mu friction so kyova olaba nti waliwo amazzi agajja nga galina mu buli mukyala yenna alina okuba nago naye singa aba n'obuzibu kati nga kansa w'omumwa gwa nnabaana n'endwadde endala ez'obukaba n'endwadde endala asobola okuva nga amazzi agavaayo geeyongedde obungi gafaanana bulala ate nga gawunya bulala. Kati nawe engeri gy'okigaziyizzaamu kimpadde ekibuuzo ekirala. Oyogedde ku nsonga endwadde z'obukaba. Omuntu alina endwadde z'obukaba ajjaba n'obubonero buno tuwogeddeko. Naye anaabukyusa atya tumanye nti si endwadde za bukaba bula ayinza oba alina kansa mu magwa n'abaana. Oba kiri procedure kitwala bbanga, it's a periodic thing. Kakati kyova olaba nti ebiseera ebisinga kati bwe tusomesa omuntu tumugamba kino kisobola okukuleetera okuwulira bwoti kino kisobola okukuleetera okuwulira bwoti kikuyambe nti singa obanga olina engeri y'enjawulo gy'owuliddemu odduke ogende mu ddwaliro kuba bw'ojja mu ddwaliro ffe tulina ate ebibuuzo bye tugenda okubuuza tumanye nti kino kye kireese kino okugeza omuntu ayinza okujja singa omwana myaka 19 ajja n'agamba nti avaamu amazzi agatawunya bulungi gafaanana bulala si ga bulijjo then omukyala najja ng'alina emyaka 39 oba myaka 45 naye 45 najja n'agamba nti naye afuna ekizibu kyekimu ffe tuba tumanya nti kati obulwadde obuli common mu baana bano abato buyinza okuba nga bulwadde bwa kwegatta bulwadde bwa bukaba naye kubanga kizibu omwana omuto okufuna kansa w'omumwa gwa nnabaana naye omukulu bw'ajja katugeze emyaka 45 oba oli awo si mufumbo takyagenda na mu kikolwa kyakwegatta ate awo tutandika okuloza netugamba buno buyinza okuba nga si bulwadde bwa bukaba wabula kokola oba kansa w'omumwa gwa nnabaana so obubonero buno si bwakukuleetera gwe kugamba nti nina ekirwadde bwe kiti wabula bwakukuleetera kumanya nti oli mulwadde weetaaga okujja mu ddwaliro tukulabe tukubuulire ekikuluma. Kati twagala kumanya nti ogedde ku bubonero buno nitwagala kumanya what are the causes, the basic causes nti bino bamanga bibanga bibadde bikolebwa mu bulamu bw'omuntu wa bulijjo biyinza omubirako okulwala kansa w'omumwa gwa nnabaana. Kakati waliwo ebintu bibiri waliwo kati ekireetera ddala then n'ebintu ebirala ebiteeka omuntu mu bulabe. Ekireetera kansa w'omumwa gwa nnabaana kawuka akawuka kano kagwa mu kiti kye tuyita virus manyi waliwo obuwuka bungi waliwo viruses waliwo bwe tuyita bacteria waliwo bwe tuyita fungi parasites kati viruses bwe buwuka nga olaba akawuka akaleeta mukenenya HIV hepatitis B akawuka akaleeta covid yako coronavirus waliwo kana akapya si kapya naye kali mu kutulugunya ennaku zino Uganda Ebola virus kati nakano kali mu kiti kya virus tukayita human papilloma virus mu bumpimpi tuyinza okugamba nti HPV akawuka kano kafunibwa mu ngeri ya kwegatta kyova olaba nti omuntu bw'aba teyeegattangako bulamu bwe bwonna emikisa gye egy'okufuna kansa w'omumwa gwa nnabaana gibeera wansi nnyo naye omuntu bw'abeera nga yeegatta nnyo n'abantu ab'enjawulo ate ye emikisa gye gibeera wagguluko so ekireeta kansa w'omumwa gwa nnabaana kawuka kano akawuka kano abantu abamu bakafuna naye ne kawona mu mubiri ne kaggwamu kiyinza okutwaliranga ku mwaka gumu n'ekitundu ku myaka 2 akawuka ne kaba nga tekaliimu ng'omubiri gwo gukalwanyisizza waliwo kye tuyita immune system amaanyi g'omubiri agalwanyisa endwadde kati singa kaba nga tekavuddeemu oluvannyuma lw'emyaka egy'ebiri ng'omubiri gwe tegusobodde kukalwanyisa ne kasigalamu kagenda kukuteeka ku bulabe obw'okufuna kansa w'omumwa gwa nnabaana
waliwo eyo state gye tuyita chronic state nga akawuka kalina ebbanga ppanvu naye nga eyo percentage entono singa buli muntu yali afuna akawuka kano yali agenda maaso n'okufuna kansa w'omumwa gwa nnabaana ate omuwendo gw'abantu gwandibadde mungi nnyo. Nyinza n'okugamba nti mu bulwadde bwonna obuli sexually transmitted oba abantu bafuna mu kwegatta HPV ke kakyasinze okutambuzibwa era nga 10 miliyoni bukadde bw'abantu bufuna akawuka kano buli lunaku. Naye nti olw'okuba abamu emibiri gyabwe giba girina immune system ey'amaanyi bakalwanyisa ne kaggwamu ne baba nga tebafunye kansa, naye singa omukisa gukwata bubi ne kasigalamu osobola okufuna kansa w'omumwa gwa nnabaana. Kaakati ate ebintu ebyenjawulo ebireetera omuntu okuba nga emikisa gye giri wagguluko, ono akafunye n'ono akafunye, ono tafunye kansa ono amufunye. Kati kitegeeza waliwo ate ebintu ebirala ono ebimuleetedde okufuna akawuka kano okufuna kansa oluvannyuma lw'akawuka kano. Ebimu ku bintu ebyo kwe kufuna akawuka akaleeta siriimu HIV. Kubanga akawuka kano akaleeta siriimu kye kakola kanafuya abasirikale baabo omubiri, kanafuya omubiri gwo ne kakuggyako obusobozi obulwanyisa endwadde nga buwandi kikoze. So noba nga akawuka kano kakuleetera kansa w'omumwa gwa nnabaana. Abantu abeegatta n'abantu abangi ekyo nakyo kibateeka ku bulabe. Abaana ab'obuwala abatandika okwegatta nga bakyali bato tebannaweza myaka 18 ekyo kibateeka ku bulabe obw'amaanyi ennyo. Abantu abakyala abanywa sigala, abakyala abalina omugejjo oguyitiridde, okwegatta n'abasajja abatali bakomole ekyo nakyo kikuteeka ku bulabe. Then okwegatta n'abantu ab'enjawulo nga toyambadde kapiira ekyo nakyo kikuteeka ku bulabe. Akapiira sigamba nti kajjawo emikisa 100 ku 100 wabula kakendeezaako ku mikisa gy'okufuna akawuka kano. Era kyenjagala abantu bamanye nti abaami nabo akawuka kano bakafuna, naye bo omukisa gwe balina nti tafunamu kansa ate nga mukyala bwagenda kufuna kansa w'omumwa gwa nnabaana. Kati ye bw'abanga akyakalina omubiri gwe tegunnakalwanyisa kuwona aba ali mu kasaasaanya akasiigo ono n'akasiigo ono n'akasiigo ono n'akasiigo bw'abeera nga musajja mutambuze. So ne weesanga nti abakyala babeera bakosebwa. So kyandibadde kirungi nti naffe abasajja newankubadde nga kansa ono tuwogera ku bakyala naye ate naffe tulina omulimu gw'amaanyi mu kulaba nti kansa ono yeetangirwa. So byebyo bimu ku bintu ebiteeka omuntu ku bulabe obw'okufuna kansa w'omumwa gwa nnabaana ono. Kati mbena byogeddeko erina ensonga enkutteko, ensonga y'omugejjo. Omugejjo gutambuza kateka n'akalwadde oba kano ka virus tutwogeddeko kansa. Okay, kakati ebiseera ebisinga omuntu bw'abeera nga alina omugejjo, omugejjo guno segutugupimisa maaso okulaba nti oli alina omugejjo ono talina, wabula waliwo kye tuyita body mass index oba BMI. Buli muntu alina obuzito bw'alina okuba nabwo okusinziira ku buwanvu bwe. So oyinza okusanga omuntu ng'alina kilo 60, oyinza okusanga abantu babiri bonna nga balina kilo 60, ono ne tumugamba gwe olina omugejjo, ono ne tumugamba gwe tolina mugejjo. Lwaki? Kubanga oli muwanvu ate ono si muwanvu ng'oli. So buli muntu okusinziira ku buwanvu bwe alina obuzito bw'alina okubeera nabwo. Kati singa osangibwa nga obuzito bwo busingawo ku bw'olina okuba nabwo okusinziira ku buwanvu bwo, tugamba olina omugejjo. Buli lw'obeera n'omugejjo amaanyi go ag'omubiri okulwanyisa endwadde nago galina engeri gye gakendeeramu. Ate otandika n'okubeera ku bulabe obw'okufuna endwadde endala newankubadde nga okuva ku kansa ono gwe tuli mu kwogerako. Endwadde ezisinga okubeera common ezitambula n'omugejjo, ndwadde nga bw'olaba sukaali, endwadde nga bw'olaba pressure, endwadde z'omutima, endwadde z'emisuwa bwe zityo. Naye nga kino ekya kansa w'omumwa gwa nnabaana kiva kuba nti amaanyi go agalwanyisa obuwuka oba endwadde ng'alina engeri gye gakendeeramu singa obeera omukyala alina omugejjo. Katwala kumanya otwogedde ku kansa ono tumuddinganye kuba buno bwina mulundi gwakubiri. What are the, if I may use English, how big is this type of cancer in the country Uganda today? Kwa mutajja kubeera ku TV agambe no cancer nga bamulemeddeko nnyo nga tumulemeddeko nnyo nga tulina ensonga tumulemeddeko ala Fresh TV. Twala kumanya how big is this cancer in the present day Uganda?
kakati sina mu Uganda mukka mu nsi yonna ekizibu kya kansa ono kinene nnyo nti mu nsi yonna kansa w'omumwa gwa nnabaana akwata kifo kya 4 mu kansa yenna asinga okutulugunya abantu naye wano mu Uganda ekwata kifo kya 7 mu nsi yonna okubeera n'abantu abangi abafuna kansa ono w'omumwa gwa nnabaana kya 7 ekyo kikulaga nti tulina abalwadde bangi kuba ensi erimu ensi ez'enjawulo ne wano mu Africa yokka erimu ensi ndowooza 5 naye ensi yonna erimu ensi endala nnyingi naye Uganda ekwata kya 7 okubeera n'abantu abafuna kansa ono ow'omumwa gwa nnabaana naye bw'ogenda ku Uganda Cancer Institute okulaba ku bitabo byabwe ojja kusanga nga kansa w'omumwa gwa nnabaana mu Uganda yonna ye kansa akyasinze okutulugunya abakyala basobola okufuna kansa omulala kansa w'amabeere kansa w'ebyenda n'ebintu ebirala bina naye kansa w'omumwa gwa nnabaana akwata kifo kisooka ebitundu biringa 40 ku buli 100 ebya kansa afunibwa mu bakyala wano mu Uganda abeera kansa w'omumwa gwa nnabaana ate bw'olaba abantu abafa buli mwaka wano mu Uganda bakunukkiriza 50,000 kuba mwaka faananya abantu 50,000 bonna ne bafa mu mwaka gumu ng'ekibasse bulwadde bwe bumu kansa w'omumwa gwa nnabaana so kizibu ky'amaanyi nnyo naye ekizibu kye tusinga okuba nakyo wano mu Uganda nti ate abantu bagenda okujja mu ddwaliro nga kansa ono ali ku stage ya waggulu nnyo 8 ku buli bantu 10 abajja mu ddwaliro oba ku Uganda Cancer Institute okufuna obujjanjabi babeera ne kansa ali ku ddaala erya waggulu nga tebakyasobola kuwonera ddala ate abantu kye balina okumanya nti newankubadde ng'ekizibu kino ky'amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda abantu bafa abantu bakosebwa kansa w'omumwa gwa nnabaana asobola okutangirwa omuntu n'atamufunirako ddala oba asobola okujjanjabibwa omuntu n'awonera ddala nebagamba nti yalina kansa w'omumwa gwa nnabaana naye kati takyamulina kuba yafuna obujjanjabi naye ekyo kifa kuba nti wojjidde mu ddwaliro oba wetutegeredde nti kansa ono omulina ng'akyali wansi eno yakatandika naye bw'aba yataasaana dda kati awo kiba kizibu ekyokuwonera ddala waliwo obujjanjabi bwe tukuwa okubeerawo n'otakosebwa nnyo oba n'otafa nga bukyali naye nga tuba tetukyasobola kuwonyeza ddala singa abeera nga ozze kikeerezi so ekizibu kino ky'amaanyi nnyo kyova olaba nti oba oli awo tusazeewo ate tukiddiŋŋane tuyongere okumanyisa abantu baffe ku bintu ebikikwatako kati twagala okumanya nti kati engeri gyogambye nti tukwata kya 7 olina enamba zagatoga buli mwezi bafa weba timanyi abantu bana Uganda bano baganya okulira ebintu ng'ebyo si birungi naye bakiwulira amanya nti twetaaga okuba nga tuli aware of our lives do you have any numbers or it's just general research lwakuba nti kizibu ekyokugamba nti buli mwezi tugenda kuba tu updatinga naye bw'ogamba nti abantu bafa 50,000 njagala omuntu ewaka eyo adividinge oba agabize abantu 50,000 myezi 12 ekyo kijja kuwa average abantu bameka abafa buli mwaka enamba eteeka okuba nga namba ya ddala so abantu babeeranga mu bina kuba akafaananyi buli mwezi nga abantu nga 4 bafa naye ng'ekibasse kuba nti balina kansa w'omumwa gwa nnabaana so ekintu ekyo ekizibu ekyo kizibu ddala nekinaku kyendabye abantu bamanyi abantu balakinga a lot of information kyeva olunaku lwayo ndi musanyufu obanga omukulembeze w'ekitongole ekya health torch otwegasseko oyongera otubangula twagala kumanya ogedde ku ndwadde no nti spreading ezimala akabanga mu mubiri twagala kumanya how fast ntimanyi lwawo okulabika mubi nga otugambye emyaka nga 10 but how fast does this virus move through the body okay kakati kisinziira waliwo ebiti by'abantu nga 2 abantu abalina akawuka akaleeta sirimu speed yaabwe ebeera yanjawuloko then n'abantu abalala batalina akawuka akaleeta sirimu speed yaabwe ebeera yanjawulo bano abalina akawuka akaleeta speed abina akaleeta sirimu mu myaka 5 ku 10 obulwadde buno buba bumaze okukula okufuka kansa waddala omanyi waliwo mumwa gwa nnabaana bw'ogutunuulira kansa ono bw'aba ali mu kukula oyina obuntu bw'olabako obubeera nga omuntu gwe batakudde
ffe kati tuba tubulaba nti oyo nalabika kansa yali mu kujja bubanga obubwa nga bw'onalaba obubwa ku mumwa gwa nabaana kati ne bugenda nga buva mu bubwa okufuuka kansa yennyini ono asaasaana n'agenda mu bitundu ebyenjawulo. So okuva ku stage eyo wetutandikira okulaba obubwabwabwa okutuuka ku kansa oli yennyini wetugamba nti kati alina kansa w'omumwa gwa nabaana. Omuntu bw'aba alina obulwadde oba akawuka akaleeta siriimu kiyinza okumutwalira wakati w'emyaka 5 ku 10. Then bano abalala kimutwalira wakati w'emyaka 10 ku 15. Kati bwe tuba nga tumaze okukizuula nti ofunye kansa ono owa nnamaddala kansa w'omumwa gwa nabaana ozze nga notakolebwako katugeze notajjanjabibwa notafuna bujjanjabi aba agenda kusaasaana era mu myaka 5 lazima abeera amaze okutwala. Singa obeera nga ojjanjabiddwa ofunye ku bujjanjabi awo kiba kigenda kusinzira ate ku stage kwe twamusangira. Singa tumusanga nga akyali wansi nnyo ne tukulongoosa ne tukuwa eddagala liri mu myaka 5 ojja kuba okyaliwo osobola n'okutwalayo emirala nga 5 kale kisinziira. Naye singa tujja ne tukusanga nga abadde yasaasaana nnyo ne tukuwa bujjanjabi abasinga babaayo n'emyaka nga 5 mu maaso oba n'obutawera. So speed oba kyenandiyogedde okufunzafunza mu kyombuuziza abantu abalina akawuka ka mukenenya asaasaanira ku speed akulira ku speed y'amaanyi naye bali abatalina akawuka ka mukenenya akula mpola mukko. Mubufunze tugambe buli omuntu alina obulwadde obusuppressing immunity ye kyangu yakawuka okukula mubiri kyangu yakawuka okula mubiri bakuba nti akawuka akaleeta siriimu ate ko kankiza mukko kuba aliwo obulwadde obulala kati nga bwolaba obulwadde bwa sukaali waliwo buno obulwadde bwe tuyita autoimmune disease okuba nti omuntu abasirikale baabo omubiri bamulwanyisa bo nga bo kati nga alina eddagala lyalina okubaako ate eribakkakkanya. Kati bwobanga olina eddagala eryo lyokozesa nga steroids ebyo nabyo binafuya abasirikale b'omubiri nekikuza kansa ono nga bukyali lwakuba ate ye siriimu alinamu ekyenkizo. Kakati twogedde ku kansa ono nadde ensomasomako mu bintu byetwasomere natugamba nti kansa ono bamugema naye sikimanyi banagenda fe abasinga badde bakimanyiko nti kansa ono bamugema. Kansa ono bamugema ddi era ku stage ki? Kakati tulina omukisa nti newankubadde kansa w'omumwa gwa nabaana ono kizibu ky'amaanyi naye ate asobola okugemebwa omuntu asobola okugemebwa. Eddagala lino erigema likuyamba obutafuna akawuka akaleeta kanika twayogeddeko ka human papilloma virus. Omuntu agemebwa yoyo gwe tusuubira okuba nti tafunanga ku kawuka kano. Kati bwe tukugema abasirikale b'omubiri ne bakolebwa kikuyambe nti lw'olibanga agenda okufuna akawuka kano tojja kukafuna kuba kajja kusanga omubiri nga gweteeseteese. Kaakati kyova olaba tukawa abaana nga bakyali bato tutandikira ku myaka 9 paka ku myaka nga 13 14 kubanga abo tusuubira tebanaba kutandika kukola kikolwa kyakwegatta. Batwagambye akawuka katambuzibwa mu kikolwa kyakwegatta. Yes. Kati tubawa mu myaka 9 13 14 abaana bano naye ne bobanga ogisaamuko naye gwe ng'olisuwa omanyi nti teweegattangako tuba tusobola okulikuwa ne tukutangira okufuna akawuka kano. Omuntu singa akozesa eddagala lino kuba wayinza okuba yagamba kati nze kale neegattako naye tosobola kungema. Kati bwobanga weegattako obanga wafunako kawuka kano gwe tuba tetusobola kugema kuba ne bwe tukugema eddagala liba terikyakuyamba. Yes. Kakati naye yabuuza n'agamba nze kati n'emyaka 3 naye nkyali mbeerera oyo aba asobola okuyambibwa vaccine yaffe. Bwobanga toweegattangako togendako mu kikolwa kyakwegatta oba okyasobola okufuna eddagala lino eryokugema lwakuba nti batono okusanga omuntu ng'alina emyaka ate bobange tolimba basawo waliwo ayinza okugamba nze musawo seegattangako ate nga yeegatta bw'ojja ne tukugema nga weegattako obanga wali ofunyeko kawuka kano eddagala terigenda kukuyamba ogenda kuba omaze ebiseera. Kati twogedde ku bulwadde buno naye manyi yatumanyi how can we prevent this sickness?
kubanga tulabe nti buli severe nnyo mu bulamu bw'omuntu busobola n'okuviirako okufa. Twamanya what are the preventive measures we can take to avoid this particular illness? Kati prevention oba okutangira akawuka kano oba obulwadde buno eri mu mitendera nenja kwogera ebiri gyokka. Waliwo kye tuyita primary prevention ne secondary prevention. Primary prevention kwe kutangira omuntu obutafuna akawuka yadde akaleeta kansa w'omumwa gwa nnabaana. Secondary oba wakafunako naye ne tukulemesa okufuna kansa w'omumwa gwa nnabaana newankubadde nga wafunako kawuka akamuleeta. Kati primary ekyokutangira omuntu okufuna akawuka kyekyo kye twogedde ekyokulemesa ekyokugamba abantu okugemebwa oba okugemesa abaana baabwe nga bakyali bato. Ekyo kibayambe obutafuna kawuka kano nti ne bwaneegatta mu bukulu eyo ajja kubanga omubiri gwe gulina abasirikale tegukkiriza kawuka kali kati n'ebintu ebirala ebiyinza okuyambako ensaasaana y'akawuka ako oba abantu okufuna akawuka ako kufuba okulaba nti engeri gye beegattamu mu luzungu nyinza okukiyita sexual lifestyle ebeera nnungi, okufuba okulaba nti weegatta n'omuntu omu, okwekuumira omwagalwawo. Ate ekyo tekikuyambako kutangira kawuka kano kokka wabula n'obuwuka obulala bwonna obutambuzibwa mu kikolwa ekyokwegatta. Abaana abato kyandibadde kirungi ne batatandika kikolwa kyakwegatta nga tebannaweza myaka 18. Abalenzi kyandibadde kirungi ne babeera nga babatayirira baba bakomola, kiyambako okutangira endwadde ezo. Kyandibadde kirungi omuntu okubeera nga njogedde ku kwesigaŋŋana, njogedde kwesigaŋŋana naye bw'obanga okemeddwa oba tosobodde kukyebeera wakiri kyandibadde kirungi n'okozesa akapiira. Tekajjaawo mikisa gyonna wabula kakendeeza emikisa. Kati bw'ova ku ekyo ate n'ogenda ku secondary prevention, omukyala alina emyaka 35 yatandika ekikolwa ekyokwegatta oba olyawo ng'obudde bukyali abadde yeegatta n'abantu bangiko, so tusuubira nti yafunako akawuka kano oba akalina. Kati oyo tumutangira tutya okufuna obulwadde buno? Waliwo kye tuyita screening oba okukebera kansa ono. Ekyo kituyambako okumuzuula ng'akyali muto nga tannaba kukula kansa ne tumuwa obujjanjabi omuntu n'awonera ddala. Kati abantu balina okukeberebwa okuva ku myaka 3 singa omuntu abanga talina bulwadde bwa siriimu. Tutandika okukebera ku myaka 3. Ojja mu ddwaliro ne tukukebera ne tukubuulira oba oli bulungi oba waliwo obuzibu. Obanga oli bulungi tolina buzibu ne tuddamu ne tukukebera buli luvannyuma lwa myaka 5. Eyo ye population y'abantu abatalina kawuka kaleeta siriimu. Then bano abalina akawuka kaleeta siriimu tubakebera okuva ku myaka 25. Then ne tuddamu okubakebera buli luvannyuma lwa myaka 3. Ekigendererwa mu ekyo kulaba nti kansa tumukwata akyali kweri stage gye twagambye ey'obubwa nga tannaba kusaasaana tannaba kukula kufuuka kizibu. Bwe tumukwatira bwe tuti tukuweerawo treatment gye weetaaga gwe n'owonerawo n'owona ate ne tugamba nti oyo yawona ekirwadde kya kansa. Kakati njala kubajukiza abaana ka Fabish TV tugendako mu mulango w'abakama baffe dakika nga 5 tujja tukomawo twongere okubanyonyola ku nsonga y'okujjanjaba kansa ono ne treatment plan yaffe. Tusaba producer waffe atwoleko mulango pozi n'ekirala wetukomawo tugeragera ku masimu g'abakama baffe. Ojja bbango oliwaddemu okuba essimu okubuuza musawo waffe mu studio kino kyagala omubuuza abe nga akutegeeza ku kirwadde kino. Katukomewo. Haleluya, haleluya, haleluya. Abishemwe Ruhanga yebazibwe, Ruhanga simwe, akuhira magara, ampira magara. Ebiro by'okwezi 9 by'okwikubi twiza kuba turi aha mpaha aha Fresh Fire Deliverance Ministry turukwebaza Ruhanga ahabwa magara ag'omushumba witu twahamuzira
hamwe na Harriet Muzira habwe byebirungi ebyatukolire habwe byebirungi Ruhanga byamukozesize omumagara gaitu wishemwe nakwakira tatenkazi tatento n'abakira mwena bamarmi mwene mwije mwena muhweyo abarukunjiri abibanda abakamwenje kitagwenda kitagata mwena Fort Potro ichale bojo twabakirira kiwe munonga mwije mwena abakasese otyo muno abahoima baganda bange tubaniriza wano nsigadde nga ndi mutume Kato Jackson. Thank you. Kola bulungi emirimu gyawe miyonjo genuine estates yagalettaka okutalikayana yadde nnyombo genuine estates genuine estates. Oyagala ennyumba ey'ekirooto kyo factory oba z'abapangisa faamu yakulimirako oba yakulundirako kyogere tukikuwe n'ekyapa mu ngalo. Tulina ettaka mu bibuga n'ebweru w'ebibuga. Ffe wano ku Genuine Estates Uganda Limited tupima amataka n'okuba pulaani z'amayumba. Tusangibwa mu tawuni y'e Wakiso ku Genuine House Hoima Road. Tufune ku 039393969 oba 0759955526. Tukolere wamu oganyulwa kinene. Mulango wa kama baffe mwebale abatwekumiddeko olunaku lero tukomyewo okwongera okukatiriza ku nsonga za kansa omumagwa n'abaana. So musa twagenza okuwummula nga twogedde ku prevention methods ez'enjawulo. Twagala kumanya what are the treatment options that we have once we find out tulina kansa omumagwa n'abaana. Kakati tulina engeri nyingi oba tulina engeri ez'enjawulo ze tuyitamu okulaba nti ate omuntu azuuliddwamu kansa omumagwa n'abaana afuna obuyambi naye era kisinziira ku stage kwe tuba tumuzuulidde. Bwe tuba nga tumuzudde nga obudde bukyali tulina engeri gye tukuyambamu. Bwe tuba tumuzudde kikeerezi still tulina engeri gye tukuyambamu. Ate era olw'okuba nti akwata mumagwa n'abaana nga twagambye nti omuntu okuzaala omwana omumagwa n'abaana gwena okweggula, so kisinziira ne ku mukyala waliwo akugamba nti nze kuzaala sikyayagala. Waliwo akugamba nti musawo nkyayagalayo omwana sinina omwana olubuto lwange olwasooka oba embuto zange ebbiri ezasooka zaavaamu oba mu buno obufumbo bwendimu omwami mbadde sinamuzaalirayo mwana kati mbadde. So kisinziira ku nsonga ezo naye nga okutwaliza ewamu tulina kye tuyita surgery okulongoosa. Tusobola okulongoosa kansa singa abeera nga akyali kumumagwa n'abaana awo. Tuba tusobola okugyawo omumagwa n'abaana, tuba tusobola okugyamu uterus, tusobola okugyamu ebifo ebitundu by'omubiri awo ebiriraanyeewo awo ensanja bavu. Tusuubira nti oba oli awo kansa ayinza okuba naye asaasaaniddewo. So naye oli bw'atugamba nti musawo mbadde nkyagalayo omwana kati ate nabaanayo ba uterus tuba tetugenda gikwatako. Naye mulimu abanga oba oli awo yakoma n'okuzaala alina abaana be 5 kati nga nabaana oba oli awo tewakyali kyamaanyi kyagyetaaza. So tuba tusobola okugyamu nabaana, tusobola okugyamu omumagwa n'abaana ogwo, tusobola okugiramu ddala neno ebiriraanyeewo awo. Then waliwo n'eddagala lyetugaba omuntu lyasobola okumira. Waliwo litusobola okuyisa mu macupa, ekigambo tukiyita chemotherapy. Liyambako nalyo okutta obutofaali bw'omubiri buli obulina kansa obufuuse cancerous bwe mba wakukyogera bwe ntyo. Then waliwo nekyetuyita okukalirira nti omuntu bwabanga alina kansa mu kifo tusobola okukalirirawo nga tukozesa amasannyalaze ate okulaba nti tuttira ddala obutofaali buli
obukyamu naye kati omuntu waliwo wajja ng'ali mu stage ya waggulu ennyo nga tewali tetusobola katugeze kansa asaasaanya ali mu kiwato agenze mu mugongo agenze kuba mu mawuggwe oba mu byenda oba kati ng'omuntu oyo embeera gy'alimu ate bw'omutwala mu theatre omuwa eddagala liri eryebasa omulongoosa ayinza obutavaayo obanga kale ne bw'oba omulongoosezza ogenda kusala kyenkanawa ogenda kujjamu byenda byonna ogende mawuggwe ogajjemu kati omuntu bw'atyo ng'ali mu terminal state waliwo ate kye tuyita palliative care palliative care tukuwa obujjanjabi tukulabirira okufuba okulaba nti tobeera mu bulumi gwe ng'omuntu tolina birowoozo toggwamu katugeze musaayi kale okusinziira ku bubonero bw'oba olina bwe tukolako naye si kujjawo kirwadde ali mu kuvaamu musaayi tufuba okulaba nti tava mu musaayi ali mu bulumi tumuwa eddagala ly'obulumi avaamu amazzi mangi tugasalidde magezi ki talya bulungi tumusalidde magezi ki okumuwa wembejja n'okumuteekateeka okulaba nti ate waaviira mu bulamu bw'ensi eno okugenda mu bulamu obuddako agenda takukkulumya eyo palliative care so gyemitendera egy'enjawulo gye tukozesa mu bantu abalina kansa omumwa gwa nnabaana omutendera gwe tukozesa gusinziira ku stage ki na mulwadde ki kyayagala olumu tubikombayininga netulongoosa netukola surgery ate netukalirira netulongoosa ate netukuwa nali neddagala erya chemotherapy bwekityo akati njagala okwebaza musawo njagala saaproducer waffe enamba z'amasimu ateeko wansi ku screen kyasoboka obudde nga tukyali nabo abalina ku bibuuzo abali ku tv basobola okuba nga balina kyebagala obubuuza omusawo waffe olunaku olwaliro so musawo kakati oyogedde ku nsonga y'okugyamu n'abaana eno bebagijjamu oba kyasobola okwegatta ne bbaawo yo aba yeegasse kiba kyekimu nga luli nga oba wabawo enjawulo nga bagijjeemu kubanga kyemmanyi nguno omuntu ali ku tv ayeka obwongo bumugamba nga kyebuŋŋamba oba basigaddewo kituli kituufu ekyo kakati bwe tulongoosa waliwo ensonga nnyingi lwaki tujjamu nabaana bwe tuba nga tujjamu nabaana olwa kansa omumwa gwa nabaana tuyinza okujjamu wabanga abadde asaasaanye waliwo basaasaana nabanga ayagala kufulumirako neno wabweru newesanga nga tetujjeemu nabaana yokka na mumwa gwayo wabula neno wabweru omuntu gyayinza okwegattira nayo ekitundu kiwanvu tukijjeeko kati kiba kigenda kumuzibuwalira okwegatta naye bwe tuba nga tujjeemu nabaana n'omumwa gwayo ng'ate ekkubo lino liyitirwamu okwegatta likyaliwo omuntu aba asobola okwegatta kati omuntu kyalowooza nti wasigalawo kituli bwe tujjamu nabaana tuliziba bwe tusala katugeze gwe guno omulyango nabaana eri eno bwe tugijjamu wano tuggalawo netufuba okulaba nti ate tewaliwo kituli otherwise ekituli ekyo kyandibadde kigwa mu byenda munda kubanga nabaana eri mu lubuto kati omulyango gwayo bwe tuguleka nga muggule kitegeeza ebyenda bisobola n'okuyitawo ne bifuluma abweru so tuba tulina okuggalawo ekitegeeza nti omuntu aba akyasobola okwegatta kakati nano omukyala badde ampeereza ka message ng'atugamba okusana ku mukutu gwaffe gwa WhatsApp ng'atugamba nti atera okuvaayo atera okusookayo akantu wansi buli luvannyuma lwa bbanga oyo omuwa magezi ki amagezi ge nandimuwadde kulaba nti agenda mu ddwaliro naye oba oliawo bwabanga ayagala kumanya kiva kuki waliwo ebintu ebireetera abantu abamu okusookayo akantu abamu ebisenge oba nandigisenga miguwa egiwaniridde nabaana gina engeri gye ginafuwamu zibanga nkoba kati zigenda nezinaanuuka nezibanga tezikyagiwaniridde manyi nabaana eyo eba mu lubuto naye nga erina okubanga eri mu bbanga kati emiguwa gino bwe gigenda ginafuwa oba enkoba bwe zigenda zinafuwa egwa omuwa gwayo ne gutandika okuba nga gusookayoko era ng'omuntu asobola okugukoonako ate mu balala kiba kisenge kyennyini ekisenge
kyebifo byekyama ekyo nga kyekinafuye nga nakyo kyagala okusobokayo abamu kaba akawago kennyini nga kekanafuye enkoba zaako zinafuye ne kaba nga kanyigiriza ku kisenge kyekkubo eryo era ne kiba nga kisobokayo so ebintu ebyo byonna bisobola okujjanjabwa naye siyinza kugamba nti kola kino wabula kwate ekkubo ogende mu ddwaliro erikuliranyeewo bajja kuba bakuyamba ebiseera ebimu oyinza okulongoosebwa n'otereera ate abamu waliwo n'amagezi ge tuyinza okubawa okukola exercises z'enjawulo ze tusobola okubagamba okukola gwe ng'omuntu ate okufuba okulaba nti otereera newankubadde nga tolongooseddwa. Kale kakati twagala okutwala guno omukisa obudde obusigaddeyo twogereko n'akatabo kawalese mukama waffe mu studio ndabe kalinga kali ku mulama gwe twogerako olunaku olwaleero. Yesebo kakati tweyanziza omukisa ogutuweereddwa mu kaweefuba ono ow'okubunyisa obubaka obukwata ku kookolo w'omumwa gwa nnabaana ku Health Touch Uganda ekibiina ekifuba okulaba nti kitumbula aba kipromotinga ensonga z'ebyobulamu twakwata ekkubo ne tuwandiika akatabo. Hello wanji nyabo amanya negesinzidde kale sebo nawe gyebali nkadde nyabo nawe gyebali ye nyabo omusawo agenda bakuddamu nyabo kati badde kyarigamba ku nsonga y'akatabo sebo kakati twawandiisa akatabo akatabo kano twakayise Cervical Cancer the enemy we can defeat katabo akalina cover ey'omulembe n'emabega eno katabo kali portable kawewuka bulungi omuntu asobola okukasitula asobola okukateeka mu nsawo katono bulungi kajja mu busawo buno osobola okukasomera ne bwoba ng'oli mu bus oba oli mu taxi n'ekifo kyonna ky'obeera olimu osobola okufuna osobola okukasoma munda mukko kalina ekyenjawulo nti kalimu ebifaananyi omanyi okusoma ekintu ekitaliiko kafaananyi konna kina engeri gye kiyinza okukutamamu so kalimu ebifaananyi ebyenjawulo byosobola okutunulako ate n'oyiga kalimu ebifo w'osobola okuwandiika notisi zo gwe ng'omuntu z'obeera ky'oba oyizeemu osobola okusamarizinga mulimu quotes ez'enjawulo esobola okuyamba omuntu ate okuddamu amaanyi oba essuubi mulimu emabega eno ebigambo ebinnyonnyoddwa nga bwe bikozeseddwa mu katabo nandikise key definition nti waliwo ekigambo ky'oyinza okusanga mu katabo notakitegeera bulungi naye bw'ogenda emabega eno ate oba ogenda kusanga engeri gye kinnyonnyoddwamu kikuyamba okutegeera akatabo kano mu kutwaliza ewamu kagenda kukuyamba okuyiga kansa w'omumwa gwa nnabaana kyeki ategeeza ki nsonga ki lwaki buli muntu yandifuddeyo okumanya ku bulwadde buno lwaki biki ebireeta biki ebikuteeka ku bulabe ebyokufuna kansa ono ofuna bubonero ki mu mubiri oyinza otya okumwetangira oyinza otya bamujjanjaba batya ebyo byonna obisanga mu katabo kano akawandiikiddwa Health Touch Uganda akayitibwa Cervical Cancer oba Cervical Cancer the enemy we can defeat. Omuntu akatabo waba akeetaaza akafuna atya era akajjawa ati akatabo kano ekigendererwa kyakulaba nti buli muntu akafuna naye olw'engeri y'obusobozi tuyinza obutatuukirira buli muntu yenna kumutuusaako katabo tubadde tutambula nga tugenda mu masomero nga tugaba obutabo buno tulina ebifo gye tutambulira ne tugaba obutabo buno naye singa omuntu sekinnoomu awulira nga yandiyagadde akatabo kano atusindikira message ku email yaffe eyitibwa healthtouchuganda@gmail.com awo oba ogenda kufuna engeri y'okufuna akatabo kano kasobola okuleetebwa mu kifo kyonna kasitobera hano mu ggwanga Uganda naye ekyenjawulo kyeŋŋamba nti omuntu sekinnoomu bw'abanga yayagadde akatabo kano tukamuweera ku nnusu mutwalo ogwa Uganda ekigendererwa tusobole okufuna ssente ate ezikubisa obutabo obulala tubwabo ate abatayinza wadde
okuba ne ssente kati ng'abayizi abaana abato ab'obuwala abayinza okwetaaga okumanya ebintu bino so tulina bannaffe abatuyambako okubisa obutabo buno ne tubutwala ne tubugaba then bano abantu sekinnoomu akugamba nange njagala ne tukamuguza ate ssente ezivuddemu ne tuzikozesa okukola obutabo obulala ndezobaffe baffe ekitegedde ekyo obutabo buno waaba agenze mu kibiina kati agenze nga mbyalo okusomesa abantu buba bwa bwereere naye waba ggwe nga sekinnoomu okasabye kajaba kanusu mutwalo gwa Uganda suppose musawo nsaba tuwe ku namba y'essimu ayinza obala yontyaka okubuuza nga yakubuuza kukubira ku ssimu nsaba ogi basomeresebwa enamba yange eya Airtel eri 0753 924896 0753 924896 mpozi mudakika emu nsaba tuddemu ekibuzo ky'omukyala yakuba essimu amanya atya ayinza okuba yatwegasseeko kikeerezi naye twagambye nti bw'ofuna kansa w'omumwa gwa nnabaana oyinza obutamanya kiyinza n'okutwalira emyaka nga 10 nga totegedde nti kansa ono omulina wabula mubaamu abafuna kansa atandika okuvaamu omusaayi mu ngeri gy'atategeera nga si periods abamu bavaamu omusaayi nga bamaze okwegatta oba nga bali mu kikolwa eky'okwegatta bavaamu amazzi mu bifo ebyekyama amazzi gano nga gawunya bubi abamu batandika okufuuyisa balumizibwa mu kiwato batandika okuba nga tebaagala kulya bafuna omusujja ogwa buli kaseera weight yaabwe oba obuzito bwabwe ne bukendeerera ddala bw'asaasaana mu bifo ebyenjawulo ojjamu obubonero okusinziira gy'abaalaze bw'agenda mu byenda okugeza oyinza obutafuluma bulungi oyinza okuzimba olubuto oyinza okulumizibwa mu lubuto bw'agenda mawuggwe oyinza okulumizibwa mu kifuba oyinza obutassa bulungi n'ebintu bwe bityo okufuna ekifuba oyinza okukolola omusaayi bw'agenda mu mutwe oba mu bwongo olumizibwa omutwe oyinza okutandika okwesika oyinza embeera ze ez'obuntu ziyinza okukyuka so bwe bumu ku bubonero omuntu bwe yayinza okufuna wabula waliwo ebintu ebirala ebisobola okukuleetera okuwulira bwotyo so nga tonnaba kumaliriza kulowooza nti olina kansa oyo genda mu ddwaliro okeberebwe ate bajja kuba bakubuulira kale kakati njala okubebaza abali ku show yaffe olunaku lwaleero abatugenda okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa mwezi genda mu emu akatabo ke kano bakayita Cervical Cancer yenna akeetaaze osobola okugamba nti ze kanisa yaffe tuizo kyaza omusawo n'atusomesa mutabo n'abotuwa ku bwereere tewali buzibu kubanga tekigendererwa tugenda kumalawo kyodde kya Cervical Cancer mu Uganda tekisobola kugwerawo ddala naye mpola mpola tusobola okukola kisobola kimalawo so kana akatabo nga mukalaba kali very simple katabo katini nnyo tekazitowa ebifaananyi wedda byayogerako byebyo tujja batusanyusa nnyo okuba nti otukubidde ku simu tujje tukusomese mu kitundu kyammwe oba mu kanisa yammwe oba ku district level oba LC1 yenna gonna boyise enamba nga esimu eri 0705953758 0705953758 wanawe tosobodde funa musawo sompera ku simu ze musawo ne mukoonako naba nga kutukawo mu kifo ky'onaaba olimu ayongere okubanga ababangula mu nsonga z'obulamu twakwebaza bino abadafa Fresh TV wedaweza message ku WhatsApp group yaffe neya obulamu the public link twagala obebaza nsigadde Tamale Haruna wamu ne Dr. Mwanguzi Shadrack kati basibulire wano mweraba